omulungi atulaba tukwebaza okwekomera ku eno SDAG TV webale kwa mulayi bulungi ate tukumide ku eno ate ey'ekigambo kya Katonda mulungi omwagalwa mu byonna tukomyewo ne programu yaffe eno mulamwa ku mulamwa abateesa bayingidde dda mu nnyumba era kabeeyanjula eddakiika emu ku bbiri tugende mu maaso tusanira obuyi buno esebo nange neyanziza atulaba era atuwulira baŋŋambye neyanjule amin Kayitale Tone Everest eryo lyerinnya yange olina erinnya ddala kyekyo omukulu amanya gange nze Nayiga Debora mukama waffe ebazibwe olw'ekigambo kya Katonda ye TV eno SDAG TV mukama waffe ebazibwe amina kakano tugguse n'omulamwa omulala twagala kumanya naye ebisiyaga bifuuse ebisiyaga bannange ebisiyaga bifuuse ebisiyaga obutambi mubulaba ennaku zino twagala tumanye wadde ebisiyaga weebiri tukoze tutya abaana baffe obutabiyingiramu tukole tutya tusale magezi ki ebisiyaga bifuuse ebisiyaga mu masomero ate abaana baddamu tusaze magezi ki ku nsonga eno ebisiyaga bireme kwataakinga abaana baffe tutandise ne mwami Kayitale Tone era nze tulirwe de sirina mutawaana kubanga oyogera ku bisiyaga ebisiyaga obeera ontanudde nkutegeera oba ontanudde kubanga ebisiyaga bino bikyase nnyo era nga bw'ogambye nnyo bikyase nnyo kyamazima bikyase nnyo naye tewali kibeerawo nga tekirina nsonga lwaki weekiri kikyotegeeza mu ekyo sibiwagira naye kyeŋŋamba kyeki kyeŋŋamba kyekino nti abaana abavubuka baba naddala abavubuka abalenzi njagala tubeeko ebintu bye twogerako ebigenda okuyamba omuvubuka ono singa ekisiyaga kiba kirina we kimusanze ng'asobola okukyewala atya mu ngeri emu oba endala kyenjogerako kyeki kiriwa ebisiyaga bireetebwa ensonga nnyingi mu zo emu yeeno nsonga ki waliwo ababigendamu nga banoonya ssente batyago mulimu njogera obwavu obwavu bwe bubeera obungi abaana bubawaliriza okugenda ne bettanira mu mize egy'enjawulo obadde okimanyi nti ebisiyaga bino ababitambuza balina abantu ababasindika ku gurawundi nga babateekamu ne ssente kyogereko babateekamu ssente batya anti kati bo enkola eyaabwe buli gwayingiza mu nkola eyo ey'ebikukujju nze njiyita ya bikukujju ekituufu ya bikukujju buli gwayingiza mu nkola ey'ebikukujju nga bamuwa ssente basobole okuyisaawo ekyabwe kubanga eno ensi sitaani ayagala kugivuunika buvuunisi ekitegeeza mu nsonga yo nti obwavu buvaako abaana abo okwegomba abali bannaabo abazze n'ebintu mu masomero nga babirya kati kankulage ne kino omuzadde nkulaba bw'obeera ewaka eyo n'olaba omwana wo azze n'essaawa ng'etemaga neeti 35 mulimu omwana n'ajja n'essaawa zino ze bayita smart watches saawa agisibye ku mukono ng'eno eyange eriko kamera eriko simu Apple ate essaawa neweebuza emitwalo aga omwana takola taliki naye najja n'essaawa ng'eyo ke kamu ku bubonero oba omuntu ali ebisiyaga ezo ssente ezigwa obugwi nga totegedde gye zivudde okibula muganda wange mu mwana wo ekyo bw'okiraba beeramu ku nsonga eyo simanyiwo nno nnyongera omukisa nenkubulira n'ekirala sookwatemu kati tewali mutawaana tusooke tufune obuuyi buno mwana muwala tewali mutawaana bw'olisalako erinnya lyo bayita Debbie twagala kumanya
ddala kiki ekiviirako abaana baffe abaana bato abaana bawala bafaananga ggwe okuyingira mu mizeejo egy'ebisiyaga abawala n'abalenzi? Nanza ssebo omutesitesi. Ensonga ziwerako ezireetera abaana okulya ebisiyaga. Ekisooka nze nga ndowooza yange nandirowoozeza gano amasomero ga singo, amasomero ago at least bandigajjewo mu Uganda. Kyendowooza nga nze amasomero agasinga abawala bokka basoma bokka n'abalenzi basoma bokka? Yes, amasomero ago kubanga omwana aba ali mu ssomero lya singo ayinza okugenda kangeze mu holiday holiday nga aba alinayo ka boyfriend ke kati weba eyonoonesa ne boyfriend we obusomyo n'abwambusa like n'abusisimula kugamba n'abeera ng'alina byayagala. Kati ate adda ku ssomero jjukira bali mu singo obvious case abagenda wasanga omwana muwala mune oba mulenzi mune nga naye bw'atyunga naye feelings zirinye obvious case bagenda kukola ki kwesiyaga so ng'ate weyandibadde at least mu ssomero lya mix yes bandiba kuto because of coupling ekitali kirungi nakyo nkimanyi naye obvious case akimanyi maaso eyo kiyinza okuba ekirungi naye kino ekyokusiyaga mu single school si kirungi. Single schools seziwagira. Single schools zivaako ebizibu nnyo ddala. Ekitegeeza Debra yaga ebintu bya singo ate baana basoma bawala bokka baana basoma balenzi bokka bavaamu okuka bawala okufaanaganako bwe kutyo bwekiri. jjukira ebisiyaga byasaanyawo omulembe mulamba Sodoma ne Gomora butereewo baasaanawo lwa bisiyaga bonna ne gusaanawo. Kitegeeza tulina okubirwanyisa nga bukyali. Mwami Tone sebo olina akatalekeka? Nina akatalekeka. Waliwo bino ebintu nno si bipya ate tebituli wala. Kitegeeza eno enkola eno ey'ebikukujju giyite ey'ebisiyaga tetuli wala. Tetuli wala. Enkola eno yatutuukako dda eri mu bantu awo batwetoolodde ku masomero gye twala abaana baffe abantu betuwangaala nabo bangi bali mu bisiyaga. Oyinza okwekanga ku muliraano awo wano nga mulimu abali b'ebisiyaga betuwangaala nabo. Lwaki njogera kino? Twagala kulaba ku bukodyo bakozesa bukodyo ki? Obukodyo bakozesa kati mulimu abamu abali mu offices ba officials maofisi amanene ago maofisi amanene galimu ebisiyaga bifumbekedde biti. Kakati bakola bwe bati agenda n'afuna kasooka njogere ku baana ab'obulenzi kuba tebbe ekyabwe kyasusse kika nnyo wadde n'abawala naye ekyabalenzi kika nnyo. Kati abamu babawa emirimu nakugamba ngenda kuwa omulimu n'okola naye nga ssente z'okolera okusinziira ku mulimu gw'okola ne ssente z'ofuna zakuwa nga nnyingi. Allahu akbar. Nga ssente mpitirivu ng'olabira ddala nga omwana tasobola nga ne bw'oba omugamba ki tasobola kuva ku mulimu ogwo. Ekyo kimu. Omusajja ono omuli w'ebisiyaga kyakola ayita omwana n'amuyingiza mu ka office namugamba gula waawo bakayita kaki kano kabasika kabeera ka seefu drowa bimu bya Luganda kyonna kye kiri namugamba sika akantu ako namugamba sente eziri awo njagala gwe otooleko ezikumala zoyagalako. toolako ezikumala zoyagala kasitojja n'owuliriza ensonga yange eno era n'ogikola. Kati omwana ono n'awalirizibwa okukola kyabadde tategese kukola olwa ssente zaalabyeko wali. Kyokubamba nange ssente akantu kamu kenjagala okusembyayo kekano abaana obutayagala kukola abaana naddala abaana abalenzi obutayagala kukola ekintu ekyo kivuddeko nnyo okukuliriza ebisiyaga. One, njagala kukutula mu bwangu kubanga obudde bwa TV tebutera kutumala. Ekyokubiri, abazadde tuve ku kwagala ebyobwerere. Bati ebyobwerere bitya basale zino z'empulira. Abasajja bano kye bakola
bakuŋŋaanya abaana nga beerimbise mu kugaba bursaries. One, yogera ku nsonga eyo basale ginyweze nnyo bursaries ne babatwala ne bweru nebweru babatwala ebweru gye bayitendekera. kati gwe n'osigala eno taata maama ng'osagambiza mutabani wange muwala wange yagenze mu bazungu aliyo yeeyagala bursaries. Two, abasajja beerimbise mu bibiina bino bi NGOs ebirwanira eddembe ly'abantu biyigiriza abaana simanyi bibasomesa bino na biri ebibiina ebyo by'otamanyiko mayitire byesonyiwe. Tonna tugambye akantu nti NGOs ezo sintuufu zeerimbiseemu nnyo ebintu ebitali bituufu. Nze kankubuulire muganda wa basales wegendereza ani akuwadde basale ani akuwa basale oyo akuyita atya ku nsonga eyo Debra nga tumaliriza olinako maliriza nako kyenjagala omaliriza nako nti mukama oyo gwe tusinza tewali kimulema. Omuzadde yenna alina omwana adda ku ssomero kamira wansi osabire omwana wo. Ate kusinga byonna omwana beera mwerufu gyali munyonyole ki ekigenda mu maaso mu nsi. Biki bye bakola abasiyazi egamba omwana tomukweka buli abasiyazi bajja kukola bino na bino naye tobiwuliriza oba nkusiikidde embeera engezi oba olya mwana nga oba sirese kyakulya kyoba okola. kati kyemaliriza nakyo laba omulabi atulaba kati kyemaliriza nakyo eri omulabi andaba nze njagala kukubira mulanga abazadde ogutakungula jakubira mulanga abazadde bazadde bannaffe bamaama bataata nze kyembasaba omwana genderera ssomero ki woomutwala twala obudde bwo otuuke ku ssomero yogera n'abasomesa otegere baani abalina omwana wo kimu tu omwana bw'aba akuyise nti taata maama njagala kwogera naawe omwana muwe obudde muzadde munange nkwegayiridde omwana muwe obudde oyogere n'omwana akunnyonnyole owulirize bw'amaliza okunnyonnyola naawe muwabule omugayidinge ng'omuzadde mu mbeera eyo ojja kutegeera omwana wa wanyigirizibwa ne wa waatanyigirizibwa wa w'okumuwabula wa waakyamye omwana ajja kuvaamu bulungi olw'obudde mukama waffe ebazibwe neyanziza ssebo twongedde okwogera ku nsonga eno ey'ebisiyaga bannange twegendereze ebintu bye tukola twegendereze ebintu bye tuteekamu abaana baffe omuzadde ekisinze okusinziira ku bateesa boogedde kisinze okuleeta okuvaako obuzibu abazadde temufudde nnyo ku baana bammwe omwana muwe ekyetaagisa kyonna olabe nga tagenda kwegombagomba okusinziira ku busobozi bwo essomero lyetasomera toliteekamu mwana wo basale bwoba ogyagala basale waliwo abaziga b'abatuufu naye n'abakyamu gye bali omwana wo okumukutta okumusabaasaba okumutwala ebweru wegendereza ebintu ebyo wadde mulabi mulungi munange wa SDLGTV tukwebaza webale kwebaza TV yaffe eno gweno tutwegattako ng'oyina kyagala okuteesa teesa naffe ku 0708 47 91 59 tuuse ekirowoozo kyo eri abatulaba twadde ne munnaffe ate ow'ebifaananyi Alex yadda tukwata ebifaananyi bino ebirungi tubasaba mugumire ku UGTV tuddeemu olundi mukama batuweera omukisa mweraba